Entiisa ebutikidde abatuuze abawangalira mu town council y'e Kagologolo mu disitulikiti y'e Bukomansimbi abatema batanategeerekeka bwe bakkakkanye ku ssentebe waabwe ne bamutta mu bukambwe omulambo ne bagusuula emabega wa Eklezia. Atiddwa ye Ssabbiiti Kibirango w'emyaka 72 ng'onabadde ssentebe w'ekyalo Mbale mu Kagologolo Town Council. Kigambibwa nti onatiddwa mu kiro ekyakeseza olwokubiri oluvannyuma lw'abantu abatanategeerekeka abamukubidde essimu ku Easter Monday akawungeezi nga bamuyita wabula teyakomyewo. We yavudde mu nnimiro endala ge essaawa zadde zigenze nga ziyingidde essaawa emu n'ayimirirako wano mu tawuni e Kagologolo nga yeetaaga okusibulukuka kuba abadde asiiba. We yayimiridde okusibulukuka n'agulayo obutunda n'agulayo n'ekindaazi. Kati wakati awo ng'ali mu kusibulukuka atudde katebe ku bbalaza ku dduuka ne bamukubira akasimu.